ngule browse ngabo biri eyo ye capital era nga nange nina okutunda kati olusi olumu atundangako olusi nezibula mwenkumenya yagenda okulaba nga mpozesa omutwalo gumu mu kanaana capital agenda awera agenda wange nembeera nagenda owola nga mpozesa emitwalo 3 nembeerawo naye lwali lumu omukyala kwana gwe nali mbeera naye lwali lumu kati olunaku olwo waliwo neighbor nali nga njagala nnyo bali mu Italian nga twogera nnyo omuwala oyo simanyi kyeyalowooza mu ye olunaku olwo nagenda okuddayo nagamba gwe sikyakwagala mu nyumba yange nagamba era nalina akasawo nakasuka ebweru nakasuka eri nawe kabalangiti ke nalina nasuula nagamba era gwe Kampala ekulemye ogenda kuddayo yali apangisa ne muganda we kubanga nze nali nakabeera nabo nga sina na capital ye yansembeza munaye nangoba nagenda nkaaba nenzirayo wa muzeeyi wange oyo nanyaniriza muzeeyi nenzira era nembeerawo nakaaba nnyo nengamba omuntu gwe mmanyi mwana wa ssenga wange like my really close relative so nembeera wa muzeeyi naye olunaku lwalimu nentambula nengamba kangende noonya omulimu nentambula ekibuga nengenda mu Indian shop nga bakola bino ebintu ebya it's a beauty shop like a beauty parlor nengendayo nemugamba mpa omulimu nangamba mulimu kigwe sobola okuwa nemugamba gwa cleaning mukyala we ali mu kibuga omwo bamwita Angela naye mukyala nanjagala mu China simanyi ndoza mukama yampa favor mukyala nanjagala nnyo kati natandika okunjigiriza ebintu byenjala byokola enjala nga bwe mala cleaninga nga anjigiriza bino ebyokola facials bino byonna nga bwebirabe beauty ebyo munaye nanjigiriza nali nakakolayo omwezi nga gumu nebankubira nebanoonya mu kyalo nga muganda wange omu afudde kati nengenda bwe nagenda ate nendwayo transport enkomyewo nga sigiraba nagenda okudda ng'omulimu angamba yagugabye nduddeyo. It was like after 2 weeks. So nembeerawo kati ngamba nkole nti naye ng'olwedde ninamuka idea bino ebintu ebyo bwe bityo nengamba kantambule nentambula nga noonya wali beauty parlor oba salon nengenda waliwo ku Buganda Road awo waliwo salon bagita Christina's omukyalo oyo akola abeera UK kakati nembeerawo nengenda nembagamba njagala mulimu naye nga jjukira siikolangako ku muntu sebimanyi sebitegeera naye already kubanga yali anjigiriza nga ndaba byakola ne bangamba ki kyosobola okola saluni eyo yali saluni y'amaanyi kati nemugamba nsobola kola facial nsobola kola enjala eyo bwe bityo nangamba kale kati nangamba kale kankuwa omulimu ne bampa omulimu naye ogenda kuyita mu training for a week nemagamba kale naye nga bagenda kusasula jukira wali omukyalo oli omuchina yali asasula 200 buli lunaku kati ono ng'agenda kumpa 5,000 nengamba yenje nakola kati munaye nembeerawo ne training for free ate nga bansasula kati nabeerawo nembeerawo wali biri kimu nenkiyiga nebyenviri nabyo nembiyiga wali waisewo nga nakakolawo 2 years kubanga nali nkola ku bantu kati omuntu gwe nakolako nagenda nebako omukyala gwa recommendingako omukyala oyo naye ngaali UK naye nga yagala kutandika spa mu Uganda kati nali awo nali nkola client najja nagenda okulaba abakyala abiri ku reception nabagamba bagala kwogera ne Lilian I didn't know what they were talking about naye olina receptionist nabagamba mutuule wali bwana maliriza ajja kwogera nammwe waliwo eyisa bulungi ndowooza nali neeyisa bulungi kakati omukyalo oyo abawala abo ne bajja nenjogera nabo nembabuuza mwagala kola kinga ndowooza bagala kola kubako bye bakola ne baŋŋamba nti tuwe namba yo yessimu nemagamba kale nebagamba twagala tukoleko naye tugenda kudda kati namba nenjibawa nali bali bakafuluma bwe bati nendaba essimu omundu gwange gwasooka kulaba essimu y'ebweru ng'eriko +44 ngamba obe nevaawa nenjikwata mukyala nayogera nga musanyufu yenna nangamba yo Lilian nemugamba ye nangamba munnaye nsanyusa okuwuliza nga yenna ayogera bulungi ng'omuntu gw'omanyi nangamba kakati Lilian awo wookolera bakusasula ssente mmeka naye simanyi nze nakinamugamba 2,000 naye nga bampa 5,000
kakati wagitegera nti eva bweru nagitegere no si awano nkogwe kanyongeze nemugamba bansasula mitwalo 2 nagamba nangamba kati njagala kola salon njagala kola spa naye njagala wali omuntu eyangambye nti you are a good person kati njagala gwegwemba gwobantwala ngenda kusasula ngenda kuwa allowance ngenda kuwanga mmere ngenda kuwanga transport then ne sente ngenda kuwa mitwalo 3 kati nga allowance ampa mitwalo 10 ampa lunch ya mitwalo buli lunaku ampa transport ya mitwalo 2 transport ya 200 obulamu obulungi otandika obulengera ntandika bulengera kiri ekyaveri nga nina kyenjagala musumba kati munnaye nengamba naye wano naavaawo ntya kuba bali banjagala nnyo mukyalo yali anjagala nnyo naye nga tabeera mu Uganda abeera eri UK nga alina plan ya kuntwala bweru ngende nkolera eri nkole mu spaye kati nemugamba kale nangamba osobola kuvaawo ddi kuresigninga ddi nga kyali kizibu nnyo nga mpulira it's so hard n'abagamba atya kabanjagala naavaawo ntya wano ne green pasture bagita green pasture ng'otandisa ogirengera kakati nemugamba kale omwezi guno kagugweko nagamba ngenda kuwa sente zibadde ez'omwezi guno nemugamba kale mpamu weeks 2 kati nempandika resignation nenjibawa naye navaawo nga mbagambye ngenda kusoma sababulira mazima nti ngenda kukola awalala so nenvaawo nengenda era twabitandika ffenna omukyala naye nga nsasula bulungi nga mpa check bwe mulundi ogwasooka kukwata ku check nga tampa cash yes kati nampa check nga ngamba nali sina bank account yangamba genda ogulewo bank account kati nga sente azimpa check ajimpa nenjitwala mu banka nali sibimanyi era natuka mu banka nensooka kubuuza nkola ntya wano mbikola ntya ne banjigiriza so nentandika okunanga okukwata ku check nga mpa check nembankinga nenkola nenkola nga olwagira nagamba manyi olina passport nemugamba sirina iriya nolimba naawe omuntu yena nga gwe mwalo mulungi nga gwe tolina passport nangamba atandika okunoonya passport nembitandikako olwagira nagamba manyi ngenda kugulawo salon spa ntinda ate njagala obeere manager munaye nagenda nanoonya ekifo ntinda shopping mall yali waggulu ku third floor I think kati nagulawo nantwala kubeera nali manage namfuula cashier nafula buli kimu yagendanga cleaner ne bakuyigiriza mpola mu bwa cleaning yes kati omukyalo oyo nanjagala era ngaagamba abagamba abantu Lilian is multi-purpose nga nkola buli kimu ow'enviiri bwajja mukolako owa facial bwajja mukolako enjala bwajja mukolako makeup bwajja buli kimu nga nkikola kati nga njagala kubanga nga nkola buli kimu ate nga ndi mwesigwa kati ekyo kyaba naneesisa sente nga sente nina okukeera ku makya nali mbeera nsambya nkyali ensambya nno onamala nno nenfuna ennyumba yange nga nsasula mitwalo 2 wamuzeeyi nenvaayo nga nsasula mitwalo 2 kakati Keji mu Uganda muno. Yeah. I think that was 2006. Kati nembeerayo nga bank era kumacha nenve ensambya nengende ntinda nenzigulawo nze nagenda n'ebisumuluzo nagalangawo nze nina okugulawo abala ne bajja nze nabawa abakozi bonna nze nabawanga interview nembeera buli kimu nga spa nene nnyo nga ebintu bingi alina abantu bangi abantu nga banjagala be nali nkolako wano mu town ne bangoberera entinda kati bunaye abantu nga bangi kati lwatuuka ekiseera kyatuuka omanyi sitaani etakoowa kulwa naye sibali bitegeera naye mu kiseera ekyo nenzija nendokoka nalokokera ewa musumba Ssewadda omuti mundeeba wajja buzina olokoka wakiwulira buwulizi kati tewali bakubulira wali wenasooka we Buganda Road omukyalo yali mulokole kati ngaleeta waliwo pastor bali muta pastor Benson ngajja buli lwakubiri n'abuulira enjiri n'atusabira n'atusaba n'abakozi kati yajja n'abuulira nga buulira nange nendokokeraawo kanagenda okuva mu gundi eyo nenga ndi mulokole already kati nenge mpulira ntandika okuwuliriza radio
ya Pastor Serwada kati nengenda ngayo mu overnight like bwe masikoze na ngenda yo so kati nembera nga nkola sente nga bankinga sente jukiro litabeerawo abera yoke nze mhanolinga buli kintu kyonna kati yose kyatuuka abakozi ne bagolokoka naye akwesiga nnyo tominaako kantu konna naye nga gwe omutulidde mu bizinesi nga njagala nnyo natandika okupanga ngende ebweru naye yalina muwala we nga like senga amwita senga so kati oli nakiwuliramu bubi olwo maama wamuddizangayo kasente naye mama wange otandika okukyuka namuwangayoko kasente kati nagendangayo kati yamala nategeera nti nemugamba nze nalokoka ka mwana wange obuze ejogenda obuze Bible egamba nti bwebagamba Yesu olino wano togendangayo bagamba ali wano tokyukirangayo obuze kati eri nensigala nga nimulokole so kati obulamu nemera nga ntambula bwentyo omukyala bwekiseera kyatuuka nangamba no passport nembitandika ku passport actually nenjifuna nangamba ngenda kutwala bweru ogende omanaging spa yange olwo omukoledde sente wano mu Uganda nali nkoze sente nzi wakulanga sente bukadde bumeka nakolanga sente olunaku za milioni nga 4 bwezityo musaba ebintu ye nga ntunda ne products bayazijjanga UK products ze nga abantu bazaagala kati nembeerawo naye ekiseera kyatuuka abaana ne bangolokokerako kubanga na managing abantu abakulu abasajja abakulu abakazi abakulu bonna balayika basinga emyaka kati munaye ne bagolokoka ne bagamba Lilian kino Lilian kiri naye nkaaba amaziga naye nga nali siba n'ababitegeero bino bya deliverance nga simanyi kiri gye nava kati munaye ekiseera ne kituuka nagamba kati Lilian tuddeyo mu town nanzizayo mu Kampala ku gundi ey'omu town naye nagenda okulaba nga ebintu bigenda bikyuka kubanga bali abaana tebaali bangu naye ndowooza bali ebintu ebirala bye bakola omukyala n'akyuka n'agamba one time n'angamba omanyire Lilian sooka oyimiriremuko ngenda kuddamu nkuyite nga nkubira essimu kuva eri UK kati bwe yaŋŋamba bw'atyo nengenda ewaka naye nesigala nga nsaba kati kiseera we nali ku gundi awo ku spa yali ku Cham Towers kati nebawo omuwala nsangawo twali tulina ne ice cream muwala we bamuyita Christine yakola omulimu munene mu bulamu bwange naŋŋamba naye nga ngenda ku plaza omanyi plaza eyo ku Kampala Road Pastor Jemada yabeerangawo nga sivaawo nze ngenda mulanchawa mulanchawa katukomawo Lilian ndakiika ntono